webale kubanga oyingire club y'abamaama ate n'ogwo mulimu mupya era nagwo olina okukwasa bwegendereza nga bw'olima ennimiro bw'okola ebirala byonna n'okufuuka omuzadde full time job olina okuba nga oli hands on byonna olina obibeera naye nga tebitiisa kyonna kijja kuggwa. Olunaku lwali tulinayo abazaaliddwa omwana muwala bamuyita Mirembe Favor Praise awezezza emyaka 5 eky'obukulu olunaku olwaleero. Mami ne Daddy ne Uncle Charles bonna bakwagaliza olunaku olulungi bakwagala nnyo era baga nti bajja kwongera omukwano. Happy birthday musawo Kansime Delphine okuva ewabakwano bo naddala Angela Fortunate akwagala nnyo. Happy birthday Abubeka Sebudde from Mami Halima Sebudde akwagala nnyo era akwagaliza birungi byerere. Ane Helen era nga mukwano gwo awamu ne okay, from Helen, who wishes my best friend and a great father to my kids Charles ti happy birthday ono bawe Helen ayagaliza omwami we Charles amazaliwa amalungi era nti oli taata omulungi ddala tubayizayiza okutuka ku lunaku lwamu olulungi ddala mukama bateremu obwangu na guno omwaka gwe mweyongeddeko ate abateremu obusobozi newankubadde ebiseera si byangu nnyo ddala. Ndi Ruth Kadibala Bwanika kulamu nange Farida ali mu luwummula oba leave era njja kuba nkutwala paka ssaawa 5 ez'okumakya. Olunaku olwaleero ndi eno omwami Simon Senkai Oliwandiga okay Senkai gwe tugenda okubeera naye amakya g'olunaku olwaleero paka ssaawa 5 ez'okumakya nga tuyise tutya mu bulamu buno bwe tulimu kati oba COVID-19 embeera sinyangu emirimu giweddewo kwegamba tutandise okwenyiika tufiiddwa abaagala baffe oba abazadde baffe oba abaana baffe omuggalo gutunyize mu ngeri ey'enjawulo naye ate obulamu bulina okugenda mu maaso so tuzze okuyiga ne tuyinza okubuyitamu ffe kennyini nga twekozeemu omulimu mu mbeera gye tuyitamu. Ruth Kadibala Bwanika, Mwasuze Mutya. Ziri 10 ezakaita ku ssaawa 3 mukwano gwange webale kubanga otwegaseeko omwami Senkai gwe ndi naye nga twogera ku ebyo byekugambyeko nga tunakugendako mu kabreaka katono ddala era tujja tuba tukitamize nga self development or personal development naye gwe kennyini weekulaakulanyiza otya mu mbeera weezuula otya era kiki ekiri munda mu ggwe omanyi otya ky'osobola okusobola. Bangi tuyiza ebintu bingi abakyala bayiza okubeekinga abaami abamu bayiza n'okubajja kwega mu mbeera gye tulimu eyo osobola gikoleramu ebintu ebyenjawulo bingi ddala. Waliwo n'abayiza sobola okukola pizzas kati ng'ateeka ne ku WhatsApp ye n'agamba nze bannange bw'oba oli nga ayagadde okulya pizza nze kati nzikola oli n'agamba nze nkola buddadies naye ng'abadde takimanyi abadde mu office naye bwe twogerera kati omukulembeze w'eggwanga yagamba abantu 10 be balina okuba nga bakola kati abatasobola kukola embeera gy'olimu leka kugyennyikiramu osobola okuba nga ogyejjamu. Mwami Simon wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi. Yes sir. Ogambye abantu bayize ebintu ebyenjawulo kati tuli ba doctor okitegedde herbalist Kalibala omululuuza ebbombo bano kabunyweko ffenna tusobola okwejjanjaba naye njagala okwebaza Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi ate naffe n'atubumba mu mbuto z'abannyaffe n'atutunuulira okuva nga tuli baakatikitiki kituufu n'okutuusa kaakano nga kyatuwadde omukka ogw'obwereere bw'obanga tolabyeko kwagulwanira tosobola kutegeera nti guno gwossa gwe mukisa gusinga obukulu. Ebintu ebisinga obulungi mu nsi oba ekintu ekisinga obukulu gwe muka gwe tussa. Ekyokubiri njagala okwebaza abaaliwo okwano naye nga baafa dda be baasooka okuteekateeka ensi eno na wano we tuyimiridde baaliwo okwo be baatandika omusingi olwaleero ffe abaliwo kwe tuyimiridde. Nenziramu okwebaza abalaba eyo abangi abagoberera ebintu bino ate n'abafuddeyo okunoonya okumanya n'okutegeera kubanga ebintu byonna mu nsi bisobola okukuggwako naye omutwe kasita bagukulekera kikulu nnyo ekyo osobola okuddamu n'osituka kubanga bye tufiirwa mu bulamu bibeera byakolebwa bwongo bwaffe. Bw'oba obusigazza nga bukyasobola okulaba mu ndaba yemu gye bwalabangamu ng'otandika okyasobola okuddamu
n'oyimirira ne okwebaza NTV okutukyaza ate nsanyusa okukulaba muzzukulu wa Kalibbali Ensiisi nange nsanyusa okubeerako naawe sebo nina fujjo really sina fujjo so omuntu yalibadde yeebuuza nti personal development kyeki ekigambo development oli yaligambye nti kukulaakulana enkulaakulana teva bweru enkulaakulana eva mu muntu munda kyonna kye tuli kisooka kubeera mu birowoozo byaffe era lwaki nze ŋŋamba ensi efugibwa baafa wadde okimanyi ensi efugibwa baafa ebirowoozo byonna bye tugoberera agenda mu kusoma theories abaana ze bagoberera mu physics chemistry wa abaziyiya baafa bw'ojja wano mu byobufuzi mu byobukulembeze democracy abasajja abaali Greek abaayiiya ebirowoozo bino bonna baafa bakyafuga ensi eno nga bayitira mu birowoozo byabwe ekitegeeza n'emyaka 1,200 okuva kati ensi eno egenda kufugibwa ebirowoozo byabo abaliwo kaakano era kyovula nti kikulu nnyo omuntu obuteetuulako kutuulira ndowoozayo gijjeeyo bagikubemu ebituli ogirongoose abamu tebajja kugiraba nga bw'ogiraba naye gijjeeyo ekyo ekirowoozo ky'oggyeeyo kye kigenda ate okukulembera ensi ebiseera ebijja naye kye tuyita development tugambye nkisibuka munda bw'oba tonnaleeta nkyukakyuka wano olwaleero osooka kugiteeka mu bantu munda ekyokulabirako osobola okukola ekkuba eddungi n'olisimbako obuddo tulina ekkuba eddungi awo Royal Mile bagisimbako obuddo naki ne bateekako amatala bagikola bulungi naye osobola okusanga omuntu nga atambulira mu busubi awoonoone naye nga newatambulira bamuteerawo ekitegeeza nti omuntu oyo teyasooka kuyambibwa mu bwongo kujja mu nkulaakulana eyo ekyo kyova olaba nti ne mu mirimu ekitongole bwe kikula ne kireka abakozi baakyo bakisika ne bakizaayo ku ntegeera yaabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu ekitongole kyonna ekikula kisooka kukuza enkyukakyuka bw'eba enejja kisooka ne kisitula abantu abakikolamu enkyukakyuka eri egenda okujja abantu bano baba bakwatagana nayo bwe baba nga tebakwatagana nayo bakisika ne bakisa wansi ojjukira edda n'okutuusa kakano bikyaliyo mu kabuyonjozi n'empya nja kuwa ekyokulabirako ekyo kizibu nnyo naye omuntu akyasobola okukola ebintu ebyo baakolanga edda n'akwata maaka entonde ey'obutonde n'awandiika ekigambo naye nga ekifo mwali alabira ddala naye tekijja naye kakati olw'okuba kiri mu bwongo bwe nga takyuse bino byonna ebirungi ne bw'obimuwa abyonoona n'abimalawo kibanga okuwa oli yakigeraageranya kuwa enkima okugiteerawo iPad empya latest model n'okugiteerawo eryenvu kubanga ekyo kyesobola okulaba so enkulaakulana eva mu muntu munda newankubadde ffe wano naddala abali ku lukalu lwaffe abaddugavu tubuusa nnyo amaaso ekintu ekitalabika because olw'okuba nti ffe twagala nnyo ebintu ebyo ebirabika tuli bantu abafugibwa ebyo bye tulaba tufugibwa maaso tetufugibwa biri bye tuwulira era ebitalabika naye ng'ate muffe munda tubiraba so nga olwaleero situnuulira Ruth Kalibbala atudde wano mbuuza kiki ekimuleetedde okutuula wano ekyo ekimubumbye okuba nga asobola okutuula wano kyekisinga obukulu okusinga kyali naye ate ekyo kiva munda mu ye kale kyetuyita development si growth era bakoze bulungi abalonze personal development si personal growth kyakungulu okirabira kungulu naye kifugibwa kiri ekyomunda omwana asobola okukula naye munda n'atakula n'asigala nga muto obwongo ne busigala nga buto ye muntu gw'osanga nga yeeyisa kito naye ate nga mukulu naye nga muntu mukulu so development kyekyo kiva munda era kintu kikulu nnyo okuba kyekifuga ebirabika byonna byolaba bino byali bisooka kubeera mu mutwe gwa muntu singa tebyagendamu n'abirowoozaako nga bwe biri na bino byonna byolaba bino tebyali baddewo ne programu eno eteeka okuba yasooka kuba mu bwongo bwa muntu ekitegeeza ebintu byonna bifugibwa kyetutalaba era nze ntera okugamba abantu nti ensi erabika efugibwa ensi eterabika ate nga kituufu oyo asobola okugenda wansi
ebuziba n'akozesa amaanyi gaago okwefumiitiriza asobola okutegeera kino kye ŋŋamba. Aspects ki ezifuga personal development? Okusooka bw'otunuulira embeera yaffe mu nsi olwaleero abantu baweddemu essuubi. Abantu balowooza ebintu babiraba bulala era kimu ku bimalamu amaanyi nti ntera okuwulira abantu abalina eddoboozi nga bavuluga oba bavvoola abantu abo. Society oba ensi kati mwe tuli amazima gali nti si kyankiso efudde. Ensi tefa mu nsi bino ebirabika efa mu bantu munda. Omuntu n'afa naganze golaba nafa dda era omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 9. Kituufu. Lwaki? Omuntu lwakoma okuluubirira okubaako kyaluubirira mu nsi. Kati society efaanana bw'etyo ebeera etambulira ku mawulire mabi gegagizaamu essuubi. Kitwale nti ettaka bbi ogenda okuteekamu ensigo ennungi. Olina okulwana ennyo okufukirira n'okuteekawo ebigimusa okulaba nga ensigo emera. Na bino byonna omuntu asobola okubeera eyo bulina ne kye nasomye jjo nga bataddeyo oli n'agamba kati agenda kutugamba ki mu nsi efudde. Tosobola kumunyooma kubanga bw'atyo bw'abaakozebw'atyo bw'aba alabye. Era singa mbadde mu Lungereza n'aligambye nti buli ekigenda mu maaso it's an expression of a heart disappointed, frustrated, hopeless society. Tewakyali ssuubi. Ssuubi liweddewo. Kakati abantu bwe batyo olina okuyingira mu bo otandika okulaba nga bwe balaba owulire nga bwe bawulira. Yengeri yokka gy'osobola okugezaako okubumba ebirowoozo byabwe obize bujja. Abantu balwadde. Si balwadde nti balwadde COVID. Yes. Naye wano tetumanyi nti fe abaddugavu tumanyi nti omuntu afunye obuzibu ku mutwe yo yajjeemu engoye n'akanyuga amayinja natambula n'alya kasasiro. Yes. Naye tuli balwadde obutya mugongo depression. Omuntu osobola okumutunuulira ekigambo kyayogedde n'olaba nga mulwadde naye nga tamanyi nti mulwadde ng'ekigambo kyayogedde akyogedde bwogezi kubanga bw'atyo bw'awulira. Kati omuntu oyo okutandika okuyingira obwongo bwe obutetenkanya obukyuse si kintu kyangu. Era kyova olaba nti ekintu musomesa kiteekwa okuweebwa ennyo ekitiibwa. Kituufu naddala abaana basomesa nurseries. Ekintu musomesa ateekwa okuweebwa ennyo ekitiibwa kubanga okujja omutima mu muntu n'oteekamu omulala kyangu. Okujja ekibumba mu muntu n'oteekamu ekirala kyangu kubanga kikoleddwa. Okugenda ku mwezi kyangu naye teriyo kintu kizibu nga kukyusa ndowooza ya muntu. Mindset. Nga yaguba n'akwata ogenda ku mwezi n'odda n'omusanga ng'asigaza endaba y'emu ey'ebintu. Lwaki? Kubanga buli kiseera tuba tulowooza nti we tuyimiridde awo bwe tubiraba bwe bityo biteekwa okubeera. So ekintu kukyusa mindset endaba y'omuntu ey'ebintu kintu kikulu. Era omuntu asobola okwebuuza lwaki tutuuse wano. Tutuuse wano olw'ebirowoozo byaffe bye tuzze tulowooza bwe tuzze tutambula mu bulamu ne bwe tuzze tubeera. So kintu kikulu omuntu okuddayo era neebaza programs bwe ziti nti ziyambako omuntu okutandika okutuula wansi ne yeefumiitiriza naye ntuuse ntya wano. Ffe tetulinga bisolo. Olaba n'embuzi ezo obwenkulumu. Ne oluusi neewalira n'okuwalira gy'oyagala ogitwala. Ekiro misana esiiba erya naye ekiro ezza byalidde etandika okubigonza. Kitegeeza ate ffe abantu tuli banjawulo kubanga mu bitonde Katonda bye yatonda kino kyokka ffe abantu be yateekamu ekintu ekimufaanana omwoyo. So tulina okudda naffe kubanga wa example y'embuzi okuza obwenkulumu nti naffe olina okutula wansi n'oweebuuza n'ogamba naye ntuuse ntya wano. Kiki ekindeetedde okubanga ntudde wano? Kale kiki ekimuleetedde okubanga atudde eyo? Lwaki ali mu mbeera mwali? Mu kwebuuza ebibuuzo ebifaanana bwe bityo engeri yokka gye tusobola okukozesa amaanyi g'okwefumiitiriza kwaffe okunoonya engeri gye tuvuunukamu ebyo tuyitamu. Omuntu atatuula wansi kwebuuza ntuuse ntya wano tasobola kumanya na bw'agenda kutuuka gy'ayagala.
okwebuuza ntuuse ntya wano kubanga okudda emabega okutunuulira bw'ozootambula abaakola emmotoka ezo baali bagezi baddira windscreen endabirwamu eyo mu maaso nga nnene okusinga ku y'emabega naye ne bateekako obulabirwamu busatu obukulu buno buli mu sides ne mu maaso wano ne kano ka driving bwolwaki nga tonnakola decision yonna egenda mu maaso oteeka okutunnako wano ne wano nga tonnayisa nga tonnakola decision yo newankubadde gy'olaga endabirwamu mu maaso nnene gy'olaga kikulu naye wafugibwa gy'ova kituufu kakati oteeka okuba nga oddamu emabega n'otunula ngenda kuyisa naye kisaanidde eri emmotoka ejja edduka misinde ki eri emabega alowooza ki nze bwe nvaayo amaanyi geeyange genkana ki nsobole okuvuga ngende kakati okudda emabega kyekireeta omuntu okuyingira mu maanyi gaago okwefumiitiriza alowooze bw'atambudde amanye ne bw'agenda okutambula so tutuuse tutya wano oluusi n'embeera gye tubeeramu oluusi eyinza okutuusa mu mbeera gy'olimu kati nti oyinza okuba nga olina okusomoozebwa kungi naye obadde okola ssente gy'okola gy'olya leero ife obadde okola mu biggale kati abaana bakutunuulidde ogenda kwejja otya mu mbeera eyo oluusi n'obwongo butandika okwesera nova mu kwesera naye nga mu butuufu olaba oli mu box tolina bw'ofulumamu osobola okufulumamu bw'oba oyagadde kufulumamu otyo naye osobola okusigalamu bw'oba oyagadde kusigalamu ekintu kyemmanyi oba kyenjize nina gundi stages of life ziringa nnya nabadde gyo neefumiitiriza ku kujja wano esooka obulamu bulinga nnimiro otyo ate eggwa girimamu mu nnimiro bw'otalimaamu mumeramu olumbugu mumeramu omuddo sere n'ebintu ebirala ogutta ate ebirime by'otaddemu olwo tewalimamu kakati obulamu bwe bwongo bwaffe kyetusigamu buli lunaku kisalawo kinene ku kyo ekigenda okuvaamu kakati olina eddembe kyova olaba nti waliwo kye tuyita amaanyi g'ebigambo ebigambo bye bikyusa ensi gwe omanye ebyawandiikibwa ku ntandikwa waaliwo ekigambo ne kisembera awali ye ekigambo ne kifuuka ye ebintu byonna ne bitondebwa mu kyo the power of word nsobola okujja wano ku tv nenjogera ekigambo poliisi neetenninda nakufuluma wano nejja mu studio ne bantwala naye nga njogedde ekigambo kimu kyokka nsobola okujja wano nenjogera ekigambo kimu abantu abali bonna ne banyiiga oba ne basanyuka oba ne babuzaabuzibwa oba ne babula kakati omuntu mu kiseera kino ateekwa okwebuuza ani ayogera mu bulamu bwe kiki kyawuliriza nekyalaba kiki kyagoberera kubanga obulamu nnimiro kyosigamu kyokungulamu kakati bw'otunuulira ensi etwetoolodde nga bwe ngambye nti obulamu nnimiro tusigamu buli lunaku tv tuziraba firimu radio tuziwuliriza ebintu bingi ebyogerwa ebitabo tubisoma n'amawulire ne social media tugigoberera tulina kye tuyita subconscious mind obwongo buli awo bulinga obwebafu bulinga obuzuukufu ate obutazuukuse naye bugezi nnyo kubanga buli kintu kyolaba emisana bwo bukironda ne bukitereka kyetuyita nti nalowooza kino nga tewakiraba emisana oyinza n'okuteekako redi yaawo neeyogera ne weebaka n'oloota n'ozuuka n'ogamba abantu ndoozi naye nga byonna byobadde oloota wabirabye oba obadde obiwulira kakati obwongo obwo bumala ekiseera ne bufuga ebikolwa by'omuntu neneeyisaayi n'endaba eyo ebintu mbadde nsaba tugende mu kuwumulamuko katono taata wange tugenda kuba nga tukomawo ate era tulabe engeri gye tusobola n'okubeera nga tusobola okulivinga mu minzi zaffe ze tulimu engeri embeera kakati gyoba nti ya muggalo nga n'ebyokukola bitono n'akasente nga kakeeye mu nsawo zaffe ndina omwami Simon Senkaayi tukomawo tovaawo Owaye mwanyina kati ono bakuweeka ate ono nakulera mukama n'ayamba ate mukama n'ayamba ati obadde akubira simu nga tokwata kumba oli ano bakuleze
ani yakiwandiika bakiteekawa bwera twasula mu klasi yemu nze n'omulenzi lwakyo nga nze omuwala sobola kukola mulenzi kyakola ekyo kyo kirwanyisa ddala era nakano akatabo ngenda kanoonyaako naawe osobola naawe wali obeera nga naawe osobola okuba nga okafuna ate omanye kiki naye kigenda kufuluma ekyasooka okufuluma bakiyita amaanyi g'obuntu olina akantu koyogedde awo nekansanyusa abakyala tebatondebwa kukola byetukola tebatondebwa ani akyogera bakiwandiikawo abakyala batondebwa okukola byetutasobola kukola says who anti kyeŋŋamba nti nze saatondebwa kukola mukyala kyasobola kukola natondebwa okukola kyatasobola kukola lwaki nkyogera bwe ntyo nti lwakuba kiri outside our mulamwa leero naye tekigana kukyogera buli lwendekawo kyenina okukola nentandika okuluubirira Ruth kyakola nfiirwa kyenaalibadde nsobola okukola obulungi nentandika okukola ki Ruth kyakola ate nga sisobola kukikola nga bwakikola kati mu Lungereza tulina ebigambo bibiri equity ne equality mu butonde we can never be equal. True. But we can strive to fight for equity. Nti tusobola obutenkanankana kubanga mu butonde tuli banjawulo. Naye ate tusobola okuteekawo embeera ebaleetera okusituka tulabibwe nga abenkanaankana. Ensonga lwaki njirese bwe ntyo osanga oli nga bamugambye nti omulimu ogwo waali gukoze naye gwa kisajja. For example, ebidduka omukazi tasobola kuvuga taxi. Omukazi tasobola kukola kino. Singa tuyingira mu buziba bw'endowooza eyo oyinza okubaako ebintu by'ojjayo ne weewuunya kubanga bw'otunuulira n'enteekateeka ya masozi zaffe emibiri n'engeri gye babumbamu omubiri nakuyansi yereetera omukyala okukola ekyekisajja okukola ebintu ebyo nakuyansi naye mu butonde bw'omukyala waliwo ebintu by'ataatondebwa kukola naye nakuyensi n'okubonaabona kwe kuleetera abakyala okwewaliriza bayiga ebintu ebibakaluubiriza. Tujja kudda ku mulamu ogwo gwennyini tugukwate okubanga nagwo guli wide okitegeera tusobole okuba nga tukitegeera kale tukifumiitirizeeko nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe eri tugenza okuwummulako nga twogeddeko okuba nti oluusi osoberwa n'otuba bwe tunofumiitiriza abaana obalaba mami njala kali kakaabira wali oyagala nakuyonsa oluusi amabere tegaliimu omugalo guzze wadde ojja akasente waggale omwami asiibaawo mwetunuulidde akutunuulira n'anyiga era bw'ogenda olwaliro ku poliisi ne bakuwa lipooti ey'amaka agafudde osobola okukitegeera kubanga mu nsi teri kiruma musajja yenna eriyo be balowooza nti balina buvunaanyizibwa naye kyemmanyi buli musajja alina obusobozi anyumirwa nnyo nga waliwo baalabirira kubanga mu butonde bw'omuntu ayitibwa omusajja mu butonde bw'omuntu ayitibwa omusajja ayagala nnyo okuba mu bukulembeze kituufu kakati buli lwaba nga takyayina bukulembeze obwo bw'aba nga tafunye kuyambibwa nnyo mwe muva violence naye bw'aba afunye okuyambibwa asobola okufuluma n'agenda n'ayiiya. Naye ate lwaki muvaamu violence? Kubanga embeera sinze nkitaddewo maama w'abaana. Okumanya n'okutegeera kukirana. Kituufu. Eriyo alowooza nti bwe banaamusaba ky'atalina kuba kiruma kati ateekawo embeera nga n'eyali musabye tasobola kumusaba. Otya okusaba tewali sitwali. N'ebeera mbeera atuuka mu mbeera teri musajja atayagala kulabira maka ge. Bendabyeko teri musajja wali abatalina buvunaanyizibwa gye bali mu butonde naye teri musajja atayagala kulabirira bantu be wabula obusobozi kasita bubula ate n'atafuna kuyambibwa abamu mwe muva emize emizibu oba anywedde yebisse mwenge oba akoze eki oba ne banyiga n'ayomba okuva ku makya nga terina mwana asobola musemberera n'enkoko ne zidduka. Lwaki ateekawo ekisenge baleme kumujjukiza buvunaanyizibwa bwe naye embeera eyo gy'oba otuuse mu Lungereza bakiyita problem. Kakati ekizibu ekyo. Ekizibu kyetaaga kusalira magezi naye ekizibu kyeki? Ekizibu ate embeera akasente. Mu Lungereza tugamba nti everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Buli kintu kyolaba kyekisiikirize kyekyo kyotasobola kulaba. Buli lw'omalira amaaso ku kino kyolaba ekizibu osubwa okutegeera kiri.
mu problem solving bwe tuba tusomesa abantu problem solving mu Luganda kitaffe edda yatuwanga ekyokulabirako yagamba nti mu abakyala mukwata olusobyo ne mulusonsekamu akambe ne musala olulagala endagala kusalira olulagala ne lukaaba nnyo amaziga era ne lukuba enduulu nga lugamba ekitooke nti akaso kakoze eki kansaze kati ebitooke kwe kutuuza olukiiko ebitooke byatuuza olukiiko ne bireeta akambe kannyonnyole kewozeeko akambe kagamba nze ensala ne bwe nnaakomawo nja kukola ki nja kuddamu naye nange bankutte akambe kwe kulopa olusolobyo olusolobyo bwe baluleeta alagamba nze ndi mu bulumi obwaki anti bantaddemu ekintu nange sisobola kukyejjamu bannange olusobyo ne lulopa emikono gyagamba ate mumpitidde ki nange mukama wange yangaye nkwate ekintu nyenye nekyennyenya sikimanyi kakati wakati w'ekitooke w'olulagala waliwo akambe waliwo olusolobyo waliwo emikono waliwo nnyini mikono kikutegeezesa nti ekizibu tekibangako kambe tekibangako olusolobyo wadde emikono wabula nannyini mikono afuga ebintu bino byonna bibanga byolaba ku social media kyova olaba twagambidde power of the word omuntu asobola okukola statement ku social media naye bw'obanga tolina maanyi ga bwongo obwo gasobola kuteekawo kasengejja weefumiitirize weerowooleze kyangu okukubuza n'akutwala ye gyakoze ki gy'aba yagadde kubanga bw'obanga tosobola gw'olaba kambe kasala naye weebuuze kali mu lusolobyo ki mikono ki egikutta olusolobyo ani nannyini mikono nannyini mikono lwaki asala asalira ayagala lulagala lwakusaaniika oba luwombo oba ttakitooke kati gwe kyangu okulanduka n'akambe ate ng'ensi gye twetoolodde eno gy'olaba etwetoolodde n'esinga eraba bwekyo bambi bwebeera lwaki bubeera butamanya ebizibu bubonero obulina kye bwogera bw'olwala omutwe twakula kitaffe atusomesa eddagala antibiotics biki eryenjawulo kyerikola bw'olwala omutwe todduka kumira pain killer otyo kubanga yatugambanga nti omutwe kabonera akategeeza nti ofunye ekizibu mu ntambula y'omusaayi gwo ate nga okifumiitirizako n'okiraba yes kakati buli lwodduka kibanga oyina landline ewaka oba oyina mobile phone yo nze ndi muliraanwawo ababbi ne batandika okusima geeti yo nga ndaba kamera yange nendaga nenkukubira essimu nenkuzuukusa nenkugamba owange ababbi bali bweru gwe mu kifo ky'okubaako ky'okola no switchinga bu switchings off nojjako essimu kubanga nkusombowa tekijjaawo babbi bali bweru kuyingira ye pain killer osobola okumira eddagala nojjawo pain naye tekijjaawo kirese pain singa kigenda mu maaso oyinza okubalukwa omuntu n'atula butuuzi mu motoka n'agwa ku steering yo oba n'atula mu ntebe n'asirikira awo ng'ekintu kizze akirwanyisa naye nga body communicatinga nemubuulira nemugaa nti waliwo ekikyamu so ebizibu byonna mu bulamu kyenjize okuva mu nkula yange bubonero bw'otonoonya kiki kiri mabega w'akabonero mu Lungereza tugamba nti every problem is a question that is trying to ask itself buli kizibu kibuuzo ekigezaako okukubuuza in that question there is an answer that wants to be revealed mu kibuuzo ekyo mulimu ekyokuddamu ekyagala okulabika mu ansa eyo oba mu kyokuddamu ekyo mwekweseemu ekikolwa ekyagala okikole there is an action that wants to be taken kyokka mu kikolwa ekyo mwekweseemu obulamu obupya obwagala okuzaalibwa wow. ebisa bwe bisimba omukazi tomukuba pain killer waliwo ekyagala okufuluma there is a new life that wants to be born kakati obuzibu tolwanyisa bulumi bujja na bisa weebuuze lwaki ebisa bizze kituufu kubanga lwo omuntu gwolaba omwana olufuna embiro namusimba fragile n'omubuuza kati ekizibu mukitegedde lwaki mannyo ge gamera yalidde bikyafu
oba ayina emmere embi mu lubuto so nga bali abaatusooka wisdom oba amagezi ago baagalina bw'oba akazaala omwana wo osooka buli kintu kyolaba osooka kukuba ssimu emaama kino kibaddewo nti temupapa ekyokola bwoti ne bwoti kyova nti okufuna okumanya okw'amazima kukuwa eddembe oli kyeyava yagamba nti balimanya amazima gali bafuula ab'eddembe kintu kizibu nnyo okubeera nga tomanyi kikiddako so problemu ezze mu maka tewali ssente abaana balina okulya kikyokola otyo opakuka nodduka weesaasira kubanga lwo n'abagamba nti embeera mbi kakati ogamba ki teriyo kkubo ddala mu nsi Ruth bwe bigaana olwaleero mbiveeko nedda bwe mbivaako kikyusa bulamu bwange oba kibwongerayo ekitegeeza nti nina kunoonya ngenda kusigala ntambula naye ntambudde ntya waliwo abantu abalina ebintu mu maduuka batunda engoye bakola ki olwaleero otuna whatsapp status zaabwe Facebook balanga bye balina bakola deliveries nanti olaba mwami Simon kati abakola deliveries be bataggalirwayo kati sebo okuyingira edduuka okugyayo ebintu nabawuliddeko eyo ku kyalo nti ow'emitwalo egi ono ali ku dduuka abagaggala kwa kids bazigala okugyayo ebintu byo olina ku emitwalo 5 kankubuuze oyinza okugenda mu ddwaliro okuzaala n'otoyiwa musaayi tosobola ate oba ozadde gwe tukkiririzaamu yagamba nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza ab'amaanyi be bawangula naye yagenda okukyogera ng'akimanyi mu nsi mulimu abanafu kituufu ebiseera ebisinga buli kirungi kye tufuna kiriko omusalaba ogw'okwetikka era ensi teyatondebwa nga osobola okugenda n'ofuna ky'oyagala nga gwe tolina ky'ogabye mu nnono z'ensi ez'obutonde okufuna ky'oyagala olina okuwaayo kituufu mu kitabo kyaffe amaanyi g'obuntu twawa kyakulabirako kya muti gwa muyembe gukula ne bagutemako amatabi ne gukaabamu ne guddamu ne gwebikka ne gukula ne gussa ebibala ne tugamba nti gubeera ne principles 5 ekisooka tegulya miyembe gyagwe ekyokubiri teguyita balya kubanga ne bwe gubeera mu nsiko kasita emiyembe gijja nga girabika bulungi tusaawe ekkubo ne tutuuka ku muti ogulina ebibala tegutwala mu katale akatale kekeetaaga ebibala buli sizoni gusta tegufaayo oba eri baali oba tebaalya etteeka erisembayo buli ayimirira mu maaso g'omuti ogwo gumuwa ebibala oba akkiriza kino oba waggwanga ki oba wakikula ki buli omu gumuwa gwagala kubeerawo butatemwa okusobola okubeerawo n'okuwangala mu nsi guwaayo kye gulina obwereere naawe mu nsi kale tetuteekwa kuteekawo mbeera ate eyonoona oba ereeta kye tuyita corruption n'okuba nti buli muntu n'omunaku anyigiriza omunaku naye tuteekwa okuyiga principe eyo nti wakati bwe tuba tuzimba ennyumba tugula bulooka eyidde ebadde okumpi n'omuliro wakati mu kutawaana ne mu kubonaabona mwe tuyita okujja ekkubo kakati bwe mba nina ebintu byange nembalaabalamu nga nsobola okubaako abantu bange bensindikira wakati waliwo abamu nga batunze abantu bali bweru wa metropolitan ya Kampala tebakyasobola kufuluma naye nga ate waliwo emmotoka ezikola ki oba eri awo ezifuluma nsobola okufiirwa 5 nenfuna akakadde naye nensigala nga ngenda muki mu maaso naye kyenkugambye nti kwe kutegeera ekizibu kizze nkivaamu ntya era nkivunuka ntya ebizibu babivaamu ng'osaza amagezi agabimalawo amagezi ago bw'oba ogasala gajja n'omuwendo bulumi kwewaayo kufiirwa kukola nnyo kukola bintu by'oteekwa kukola bw'oba nga tokikoze tewaliwo muntu nze kyenjize tewaliwo muntu agenda kukusanga wakusanze akusitule akutuuse w'oyagala nabbanja atusuubizaayo 10 mu nsi temuli kyabwereere era kino nkiddamu ne bw'oba otambula n'olonda emitwalo 10 olumala okugironda bappa weeteeketeeke mu maaso awo okusuula yezo ojja kubaako ekintu ky'ofiirwa nga kiri worth 100k yes ensi teriiko kyabwereere kyova olaba ne bagenda okuwasisuubira nti banaasukka emitwalo 15 oba 2 ku bukadde 4 abantu abatalina mu nsi benkana ki 44 million people
abantu abatalina mu Uganda olowooza buli obukadde bumeka, abantu abatalina kyakulya buli obukadde bumeka, bungi. Naye era okwo kugezaako, naye era kuba kweremaza mu ndaba ey'ebintu okutandika okulindirira, so newankubadde sisobola kukiisa mu maaso kubanga eri aweereddemu ddala essuubi, naye ate bwe weeremaza n'otuuka ku mbeera ng'olina okulindirira ogenda kuba otuulidde amaanyi g'obwongo bwo okulowooza n'okuyiiya. Kyova nti ffe abantu twatondebwa nga tulina kye bayita survival instincts. Singa omuntu omutuusa mu mbeera ng'asigadde kuwona oba kufa na kuwona, obwongo buggula. Obwongo bukola butya? Singa mba nfuluma wano nendaba abantu nga bayingira wano bayitirivu nti bayi kiki ekibaddewo nti wali ganyoose bagudde, obwongo bukuwa options bbiri oba ebyokusalawo bibiri. Osobola okutambula n'ogenda mu maaso muganyooka, oba osobola okudda emabega. Kati olw'okuba gwe komanda ne buteeka ebirowoozo ebyo bibiri awo ne bukulinda osalewo. Bw'ogamba nti tudde emabega nga buggala enzigi zonna nga buggula oluggi lumu, bw'obugamba nti tugenda mu maaso ate bwe bwennyini bwe butandika okubuulira engeri gy'oyitawo, engeri gy'obukozesaamu, ky'obusaba kyebukola ki kyebukuwa. So ge maanyi g'ebirowoozo, ge maanyi g'okwefumiitiriza n'okutegeera ekizibu kitegeeza ki, ekizibu kabonero akayina kye kalanga mu bufunze. Ekizibu mwekwesemu obulamu obupya obwagala okuzaalibwa nti oli musomesa, lockdown yasooka yakkuba noddayo wayiyayiiyaawo okusobola okubeezaawo famire, n'oyiya kino n'okola kino. Bwe baalangirira nti gazzeemu obutetenkanya n'obuyiiya bwe walina ne bufa, n'oseetinga buto okuddayo okusomesa biri byonna bye waliko noota. Obadde nga atandika okufuna essuubi okutereera ne kikukuba, ogenda kukola otya? Ate nga toyina omwana naye togenda mugamba nti anti mu nsi obwavu bungi teri mmere, tabimanyi, tayagala kumanya, tabitegeera. Kakati okola ki? Bw'oba otandise okulowooza kati otandika kati n'ogamba teri kudda mabega. Ne bwe mba naasigala nsomesa, naye nteeka okusigala nga nina we neesigamye, ne gino emirimu gye tukola giggwawo. Basobola okukeera ku makya ne bakugamba owummudde. Ki ekiddako? Ffe tetwagala abantu wanaddala ffe wano tetwagala kusala lutindo kugenda mu nsi eri kusooka kulaba ki kisobola kubeerawo. Era waliwo nendowooza nze ngamba ndowooza ya kijega, we'll cross the bridge when we get there, tujja kusala lutindo nga tutuuseeko. Kiki ekiŋŋaana okulowooza ku lutindo nga sinnalusala? Nkimanyi nti olina kusobola okukya nga toyina mulimu, ekyo nkimanyi era nkikkiriza. Bwe bakeera ne baŋŋamba nti genda, sisiita bigere, neebaza bwebaza Katonda kiseera kyampadde okuweerezaawo emba mpeereza. Then nengenda ntandika ki ekiddako, nengenda mu maaso. Kakati kikulu nnyo okutandika okulowooza ku kino newankubadde kino okyagala, n'omanya nti newankubadde ndi wano naye olunaku lujja kukya. Average naligambye nti wano ewaffe abantu bawangaala wakati w'emyaka 7 n'ekinaana, because ab'ekinaana tubalina, bali abazungu bagamba 55 naki, naye abawangadde bali mu 7 n'ekinaana tubakola ki? Tubalina weebali. Kati mu kiseera kino osobola okwebuuza nina emeka esigadde emeka ku 7 oba 8 esigadde emeka. Ekitegeeza nti ntandika okulowooza ne sirinda kutuuka mu kiseera kyakutya na kubuguutana, panicking. Kyenayise plan B oba mba ngenze wala oba odduse nnyo naye oba okyali wano okulowooleza wano wooli naye omanye kiki ekiyinza okuddako singa embeera eneebaawo. Ekitegeeza nti otandika okukola ng'okozesa kino ky'olina okuteekateeka ekisobola okuddako. Plan B kwe kuzaalibwa. Ezaalibwa ng'osoose n'otegeera wagy'olaga kyekiddako era n'omanya n'engeri gy'osobola okukozesaamu kino ky'olina okuteekawo ekintu ekipya. Osobola okubeera n'omukisa n'obeera nagwo nga bw'olaba abantu bwe babeera mu civil service. Oli naaba nga abadde mu kitongole bamuwa enju, era ekyo kyekisinza okutunyigiriza naddala mu nsi y'abasomesa. Ne bamuwa enju, ebintu byonna ne babimuteerawa, n'atandika okwerabira nti eyo si bibye. Kati batuuka okumugamba nti wummula, kubanga
ensimbi zabadde akola awerera baana kulya na kuyambako bantu be baba basobodde okukola ki okuyambako kati n'ogenda okulaba oluvannyuma lw'emyaka 15-20 nga tewali kiriwo emotoka evuddewo oyinza n'okumunenya naye ng'oba omunenyeza bwereere bambi teyasobola kukozesa kiseera ekyo kumanya era kyovulaba mu lockdown yasooka twajja kuba netugamba nti tolwana kusigala wooli lwana okutegeera ekizze sirwana kusigaza kafo kemba nnina mu nsi kubanga obufo bwonna buli bwa kiseera buli temporary naye nwana okutegeera ekyo kiba kizze nemmanya ngenda kukikozesa ntya nkiyitemu kyekiyamba omuntu okuvunuka ekizibu kati ali eyo alina okumanya nti ekizibu si kizibu nga bwe kiba bulamu bupya obwagala okuzaalibwa naye bwekwese mu mitendera nti oteekwa okubuyingiramu obusokoole osobola okubutegeera naye nga kyetaagisa ki okubuyingira munda and how do you go about it ekisooka kukakkana otyo sooka okukakkane buli lwobanga obuguutana obikka amaanyi g'okutegeera n'okwefumiitiriza power of imagination sooka okukakkane ekyokubiri kkiriza ekizze nti ekizibu kikoze eki kizze ebimu ku bisinga ne mu ndwadde kati ng'eno eriwo eya korona abasawo abakugu naddala bali ku byobwongo ba psychiatrist bagamba nti ebimu ku bisinga okukosa ennyo omuntu aba afunye obulwadde buno ndowooza ye nabeera mu panic mode ayingira panic mode n'atandika okutya n'okweraliikirira kaakati mu kutya n'okweraliikirira ekyo kinafuya body immunity eyali badde asobola okutambula ewiiki nga waali n'agonda nakkakkana nensanga lumukubyewo kubanga akkiriza nti mulwadde takkiriza alinga akikkiriza takikkiriza bw'omala okukikkiriza n'ogamba nti bantesitinze nga ndi positive ndi positive kati bakola ki awo n'olyoka omanya ki kyenteeka okukola olwo n'ogoberera bye bakugambye okukola ki okugobera kubanga okkiriza nti ndi mulwadde kakati n'okkiriza nti kino kizibu ekizibu kibeera temporary kibeera n'akabonero kekyogera ekyokubiri tse season biro naye ebiro byonna bikoma abantu tebakoma waliwo enjogera gyenjagala ennyo eyo n'omusajja Dr. Robert Schuller agamba tough times never last but tough people do ebiseera ebizibu tebiwangaala tebibeerera naye abantu abavumu bawangaala bo basobola okuyita mu biro ebyo era ku nkomerero y'ebintu byonna fulu abaddewo natta abantu najja eno endwadde empitirivu naye ku nkomerero y'ebintu byonna abantu bazze bawangula naye abawangula be babadde n'endowooza ewangula sekizibu ekijja kakkana bw'obeera n'omukyala mubuulire bw'obeera n'omwami mubuulire nti omanyi mukyala nti tubadde tukola bwetu ne bwetu ne bwetu tekikyasoboka tuba tulya bibiri kyemisana n'ekyeggulu tetukyasoboka tukoze tutya okulaba nga embeera eno abaana baffe tebagimanya naffe netusigala nga tutambuza obulamu nti omanyi nti kati waliwo kino tukole bwetu ne bwetu nti kale ogenda okulaba mutandika okusala amagezi mwembi engeri gye muyita kati ekyali kukubye ggwe ng'omu wabeera wakikusitulirako okwo kwe kukkiriza wakkakkanye n'okkiriza mu kukkiriza n'osobola okubuulirako omuntu omulala bw'osigala n'ekintu wekka kisobola okukutta kubanga kati kyogamba nti kkiriza ate mu makkati gamwe wabeerewo communication wabeerewo okuwuliziganya omugambe nti embeera eri bweti ne bweti naye nabano betubuulira babeere ng'ebimu basobola okubiraba ne bamanya nti kati embeera eri bweti ne bweti kino tekikyasoboka kati omanyi nti kukolesa nnyo mukuwumulako ewala eddakiika 2 zokka okuwera essaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwali tukabaza okuba nga okyali naffe wano ku Spark TV amu ne NTV ndina omwami Simon Senkai nali kutte kati Senkai
tuli mu kulaba personal developments era nga tugende mu kuwummulako tubadde tuli mu endowooza y'omuntu engeri gy'oyinza okubanga okkiriza n'okkakkana nomanya kati kizze newankubadde abaami batono abakkiriza embeera eyo ng'emaze okuyingirawo abalaba nga kikyossa okwogerako ddala nti yatondebwa okubanga alina okuprovidinga for his family. Yes, mu butonde bw'oyo tasobola kukulaga mbeera mbi. Lwakuba waddewo ekibuuzo kyali kinkutteko nga tweketudde ku ekyo waliwo n'agambye nti maama ngaasoose natuwaana bufuna tunyumye munnange ekitiibwa kya Mukama agamba nti Julius okuva ebuwaate mbuulizaako omukulu Simon essuubi ly'omuntu liriko ekkomo era bambi nsaba nganze omuvubuka ampabulemu bwe nnyinza okwezzaamu essuubi kuba kaakati I'm like fighting with it. Ekigambo suubi hope tekiba na makulu okutuusa nga kirimu okukkiriza faith. Waliwo essuubi eddamu n'essuubi effu. Twawulire. Waliwo essuubi eddamu n'essuubi effu. Ekifuula oba ekiwa obulamu ekiwa essuubi obulamu kiva ku kukkiriza. Otyo? Ng'okkiririza mu ebyo by'oba okoze. Bw'oba tolina gw'obanja enkya tosobola kubeera na ssuubi lyakufuna akuwa ssente kubanga eryo essuubi liba ffu. Naye lwaki tubeera n'essuubi eddamu nti newankubadde ensi esobola okuba nga efudde nga mbi ng'eyonoonese waliwo byenkola olwaleero ne bisigala nga bikyakuuma essuubi lyange okubeera eddamu. Tolekaayo kukola kyokola ate obeere n'essuubi toti ki ekikuwa essuubi. Ekikuwa essuubi kwe kubanga bino by'okyakola okyalina okukkiriza mu byo n'okukkiririza mu Katonda wo naye ng'okkiriza waliwo by'okola. Nze sikkaanya na ndowooza egamba muntu nti beeraawo ebintu bigenda kwekola. Kitegeeza obutonzi tewabumanya. Kituufu Katonda waliwo byakola nga Katonda. Naye bw'otunuulira ebintu Katonda byakola, Katonda ono gw'olaba si muzadde mubi. Omuzadde omubi oli agamba nti okuliisa omwana ng'omulisiza ku kijiiko. Ku nkomerero ya byonna kimusomesa ekintu kimu, enkula y'ekijiiko. Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape of the spoon. Oyo muzadde mubi. Omwana bamuwa emmere ye n'atuula n'agiddugazaawo wonna n'agiyiwaayiwa. Naye ako kaakutteyo akatono n'ateekako mumwa ke kamuyamba okugenda nga ayongera okuteekateeka n'okunyweza kiri ekyokwekwatira okulya. Katonda si muntu bw'atyo nti ne bw'aba bali be yawa ebyennyanja be yasuulira manu okuva mu ggulu naye yaliko amateeka, yali ya lunaku lumu totereka. Kituufu. Yali efa. Ate yabagamba balina okufuluma bagende bagironde. Ekitegeeza nti mu bintu ebyo waliwo contribution y'omuntu. Ekyamagero Yesu kyeyasooka okukola tekalika wine yafuula amazzi omwenge. Oyinza n'omuntu omu gwe nabuuza eyo ne mugamba nti ne kati tukitegeeza ki? Mu butuufu yalema okumbuulira kyekitegeeza. Kubanga abantu bedda abaasookawo mu nsi eno bwe baalinga boogerezeganya baakozesanga bubonero. Oyo ataasobola kunoonyereza kumanya makulu ga bubonero ne bwe yafunanga obubaka teyabutegeera. Yagamba abantu nti waliwo abasajja 5000 be baabalako naye waliwo abakazi n'abaana. Yagamba abantu muleete ensuwa ne bazireeta. N'abagamba muzijjuza amazzi. Ne bajjuza. Satu musabe mwenge atatu. Ne yeebaza. N'abagamba bagabira abantu. Ye muno mulimu mazzi. Bagenda okunywako. Nga wayina omukka okusinga n'olwo baasavinze ekituufu. Ekibuuzo. Singa baagaana okuleeta ensuwa n'okuziteekamu amazzi. Tewali badde wine. Nze ndowooza nti waliwo okuyigiriza okwebuziba kwe yali agamba nti omuntu waliwo ky'oteekwa okukola. Gwe human. Ekigambo human kikolebwa ebigambo bibiri, humus ne man. Kyali humus man. Abazungu baali tebasobola kwogera humus man buli kiseera.
ne bajjawo syllables ezimu ne bakigatta bakole human. Humus kitegeeza ttaka. Okay. Man kigambo kya Luyudaaya ish ish kitegeeza omwoyo. Kyova olaba nti mu primary science bagamba man is a living animal naye nga bagamba man bakweseemu ebintu bibiri female ne male. Ekitegeeza n'omukazi muntu. We are both men. Yes. Lwakuba nti gwe olinako womb. Wombed man. Gwe oli muntu alina nabaana. Ekigambo maani mu Luganda kitegeeza musajja, kitegeeza omuntu. Kakati human bwe bamala okumutonda ne bamuteekawo okusinziira ku byawandiikibwa ye kennyini n'agamba mu Lungereza nti let them have dominion, let them, leka babeere n'obuyinza. Teyagamba let us. Let them. Who? Emyoyo egirina emibiri. Katonda waali wano. Kituufu. Naye anajja ku TV ayogereko gye tuli. Atasobola na kulabika. Naye asobola okukozesa ggwe. Kituufu. Ekitegeeza ensi erabika, ensi eterabika nayo yeerabisiza nnyo mu nsi erabika. Era abatagenda nnyo wala kutegeera na kunoonyereza, ffe tetwagenda nnyo wala naddala ffe wano abaddugavu tugoberera buki. Tetwagenda nnyo buziba kunoonyereza na kutegeera kintu kino kyovola nti wakati awo tubula. Ne tutuuka ekiseera nga omuntu atambula naye nga nekyatambula bw'omubuuza takitegeera. Naye nga alina kukola ki? Enno n'emugamba. Genda. Kakati mu bikolwa bino eby'essuubi wateekwa okubeerawo contribution eyiyo. Yejja neeyunga ku spiritual realm okutuwa essuubi eddamu. Nti eyagenze jjo n'akabala n'asiga n'afukirira aba n'essuubi nti ajja kufunamu ebirime. Ataasize essuubi agenda kulijjawa. Talina. Waliwo agenda omuteekerayo amusigire afukirire alongoose tekiriiwo. Ajja kumenya mateeka okufuna biri. Essuubi ekiriwo obulamu kwe kubanga waliwo byokola. Kituufu. Olina okukkiririzamu ebyokola. Nze nzikiririza mu kyenkola nti byonna bye nnoonya biina kunsanga nga nkola kyenkola. Kyova nti ne bwe baziba enzigi luno na luno mpita mu lulala. Lwaki? Kubanga kino kyekyange kyennaweebwa. Nja kusigala nkikola mu mbeera embi, mu mbeera ennungi, mu kizikiza, mu kitangaala. Actually ekigambo light kitegeeza ki? Kitangaala. Kitangaala. Naye mu Luyudaaya mu Hebrew ekigambo light kitegeeza understanding. Bwe bagamba let your light shine tebagamba gye ekitangaala kyo kyake. Jayo okutegeerako ebintu by'omanyi ensi ebikole ki? Ebirabe. Abalala bwe banaabiraba byakira abalala. Era tugamba mu Lungereza nti teri kintu kye bayita kizikiza. Lwaki? Darkness is the absence of light. Bw'ojjako amataala wanoona n'ozibawo okuliyetinga ekizikiza. Ekitegeeza okugobawo ekizikiza sigazaawo ekitangaala. Light kwe kutegeera. Darkness ye ignorance bwe butamanya. Tuteekwa okunoonya okumanya n'okutegeera. Buli lwofuna okumanya n'okutegeera ekizikiza kigenda kivaawo, kigenda kikudduka. Kakati essuubi okubeera eddamu olwaleero okola ki? Olinze president ajje agambe nti kati tuddirizaamu ku muggalo. Oba olinda ssente za nabbanja. Oba olinda ssente za nabbanja zitagenda kutuukako kubanga simanyi oba oli mu mitwalo egyo 15. Simanyi. Giri 10. Giri 10 bagambanga 15. Batuka kati 10 mpozi neeza okujjayo. Naye ate bagenda wayo na ngamba abantu abanaafuna. Mbadde ngamba ssente zennyini. Mitwalo nga 15. Gwe mwoli. Otyo. Bw'ozingira essuubi lyawo libafu. Libafu. Kubanga tonnabeerako na contribution yonna gy'okola kutegerera ddala nti onoofuna obulamu bugenda mu maaso. Ensi baagisiba ffe ne batusiba okukola n'okubaako ebintu bye tusobola okukola. Naye obulamu time bwasigala bugenda mu maaso. Eyalina emyaka 3 COVID anaagenda okuggwako ng'alina emyaka 6. Kituufu. Ekitegeeza nti bw'obulamu bugenda mu maaso. Kati enswa bw'ekyusa amaaso ekineewunyisa abasajja bano abaasooka ebintu byonna baali babimanyi. Baliwa? Bajjajjaffe. Anti bw'otunuulira wisdom w'engero omanyi kati ffe tusomye naye ffe abasomye generation eno twongeddeko engero mmeka? Tuli kuza bajjajjeera. Era ze tukyagera. Kituufu.
enswa bwekyusa amaaso nga nawe envubo ensi bwekyuka olina okunoonya engeri gy'okyukira muyo ng'okyasigaza ekyo kintu kyekimu. Omanyi bagamba nti omuntu akola ekintu kyekimu mu nkola ye mu kifo kyekimu n'abantu be bamu ng'asuubira ekyenjawulo aba mulalu. Yali Albert Einstein ye yagamba. Lwaki aba mulalu? Okola ekintu kyekimu mu nkola yemu mu kifo kyekimu n'abantu be bamu naye ng'osuubira okufuna ekyenjawulo. Ate ng'okola kyekimu mwe muva obubbi. Osobola okukola ekintu kyekimu mu kifo kyekimu n'abantu be bamu naye ng'enkola ogikyusa buli kiseera. Osobola okugenda mu maaso n'ensi nga bwe beetambula. So tukomawo ku kyessuubi. Essuubi ekiriwo obulamu kwe kubanga leero waliwo byokola. Ekibuuzo kye njagala weebuuze, mu muggalo guno obadde okola ki? Nkeera ku makya ne nnaabako ne ndaba amawulire ngenda ku Facebook ne nteekayo nti bannaye tannafa, omusajja tannafa. Kyekikuwa essuubi. Y'ensi eri gye twakugambye nti ensi bweggwamu essuubi etandika okutambulira ku bifu bye bigizzaamu amaanyi. Bw'afunawo otuwulira awo otugamba nti gundi ali bubi. Ng'akyongerayo ng'akita ku pages zonna kwali. Kubanga obwongo bwe bumuwe obukkakkamu n'okukkiriza nti ensi kati ffenna tukutteko. Kikuyambirawo. Kabonero akategeeza nti omuntu aba alwadde naye ng'ate aba takimanyi. Olw'ensonga tosobola kubanga gwe okutambulako kusinziira ku kubonaabona kw'abalala. Gwe ne bwe nsanga abantu abasanyukira okubonaabona kw'abalala sisobola kubakkiriza kunsiiga ndowooza yaabwe. Era kye kituleeta wano. Lwaki ffe abamu tukola bye tukola? Kati nze omukazi eyansomesa n'ampeera okuva senior one paka university n'ampa degree esooka ate ye teyasoma kutuuka we natuuka. Is an average woman eyakozesa amaanyi ge n'obutetenkanya bwe n'atonda nze atudde ku TV. Ye maama wo. Yes. Ekitegeeza omuntu wa wansi muntu w'amaanyi nnyo okusinga ali waggulu. Kubanga ali waggulu ateekebwayo ono ali wansi. Lwaki bo b'amaanyi? Aba wansi basobodde okutonda abasukkulumu. Abasukkulumu balemeddwe okusitula abansi okubatuusa we bali. Kiruma. Ekitegeeza nti bano aba waggulu tutunulira bano owa wansi ono okumusitula tugezeeko okumuleeta naye abeeko wajja kubanga amazima bw'osanga abasajja bonna oba abakazi bonna ab'amaanyi bw'aba anyumya emboozi yo ogenda okuwulira ng'eriyo omuntu wa wansi eyakola contribution ey'amaanyi okufuuka ekyo. Aye bwe tutuuka eno ne twefuula ab'ekitalo kyova nti n'ebitabo mbiwandiika kati mu Luganda. Nina omwana gwe yansanyusa baana ba graduating recently wano e Makerere University. Yagenda mu katale. N'afukamira wali nnyina ng'alyenga emmere. Yankwatako nnyo. N'afukamira mu bummonde. Naye ate nga batono nnyo abakikola ekyo. Kati values omukyalo oyo z'alina zenkulu ennyo mu bulamu okusinga ono ali mu kitongole. Kubanga ezo zisobola okutonda omuntu omujja. Ensonga etukozesa bino tetwogera nnyo nabaatuuka. Abantu abaatuuka baba balowooza nti bakola ki? Batuuse. Naye twogera n'omuntu oyo akyafuba. Eyatuuka aggalawo. Oyo akyafuba akyagenda mu maaso aggulawo n'atandika okuwuliza kubanga gwe tuba twagala aveeyo. Oyo omuntu lw'ategedde amaanyi ge n'obusobozi. Naawe ne bw'oba oli waggulu tasobola kuwuliriza. Akunyeenya n'akufuulayo kyayagala. Oyo we wa wansi oyo gwe banyooma. Ekimukuumira wansi era kye njagala tuyingiremu. Ekimukuumira wansi ndowooza. Endowooza ye. Ate ng'alina n'essuubi. Gwe bwe yakusomesa n'akutuusa ku university buli lw'otuuka mu maaso g'oyogera Lungereza. Kigambo kimu bibiri Lungereza. Kigambo kimu bibiri Lungereza. Naye ng'Olungereza yalutaddemu ssente. Najja atandika okutya ng'alowooza nti okutegeera kufuuwa Lungereza. Luzungu. Ekigenda okumalawo nkyogera nnyo mu wembeera wonna. Ekigenda okumalawo ffe abalina emibiri gino kulowooza nti okutegeera kuli mu kwogera Lungereza. Sisobola kwenkanankana mwana mu Lungereza era ffe tetwogera na Lungereza twogera Luzungu. Olungereza lw'Abangereza. Naye ffe abagezaako okulukoppa ffe twogera Oluzungu. Olwa mindset endaba y'ebintu bwe njogera Olungereza no n'enjogeramu ekigambo ekifu kikola amawulire. Bwe njogera Oluganda n'ensobya ekigambo terina akitegeera. Ntegeera batukwata ne batufunyaafunya ne batukunyakuna ne batukyusa kati tetukyalaba
bintu nga bwe twabirabanga. Bw'osoma ebyafaayo byaffe wano abantu baayiye olugoye baali balwambala, olulimi baalutereeza, obukulembeze baabutereeza, kwegamba okubumba obuvunaanyizibwa bwa buli muntu, maama, taata, ssenga, kojja, kizibwe, taata omuto, maama omuto, byonna baabitereeza. Baali balowooza. Ffe bwe tuzze tukubye bikube. Kyovula nti n'embeera yaffe ey'obulamu ekyuse kutegeera mindset kyenjagala tuyingiremu. Lwaki omuntu wa wansi ali wansi? Anti tuli ku nkulakulana ya muntu, personal development. Waliwo ebisolo bibiri. Waliwo enjovu, waliwo empologoma. Enjovu nnene ate y'amaanyi, era singa ekwata ekigere kyayo kimu n'ekissa ku muntu bweti baba chapati tadda. Nnene, ngulumivu, y'amaanyi. Yesebo. Empologoma teyenkana njovu mu maanyi, mu bugulumivu, naye erina kyegisinga. Empologoma bwe zisinkagana n'enjovu ne zeetunuulira, enjovu eraba omulabe. Lwaki emulaba ng'omulabe? Ekimanyi empologoma esobola okugirya. Bw'eba etunuulira empologoma, enjovu tetunuulira bugulumivu bwayo, maanyi gaayo, busukkulumu bwayo, etunuulira obunafu bwayo nti esobola okuliibwa empologoma. Ekitegeeza enjovu efugibwa ndowooza yaayo, era eggaliddwa mu kkomera eryo lyerimu ery'obulamu bwayo olw'endowooza. Ebikolwa byayo, enneeyisa yaayo n'embeera yaayo byonna bifugibwa engeri gy'erowoozaamu. Empologoma si yesinga obusukkulumu mu kibira, naye ye kabaka w'ensiko. Si yesinga obugezi, empisi ngezi okusinga empologoma. Ate Wakayima ye tolaga ali asinga obugezi. Engeri ezo nazo gyeziri. Nako kasolo kagezi, naye empisi ngezi okusinga empologoma. Naye ate empologoma ye kabaka. Entugga mpanvu okusinga empologoma, naye ate empologoma ye kabaka. Kituufu. Empeewo edduka, naye era empologoma. Empologoma ye kabaka. Lwaki? Empologoma bwe kisinkana ogusolo guno ogunene, ebikolwa byayo n'enneeyisa yaayo bifugibwa endowooza yaayo. Yo bwe gutunulira eraba emmere. Teraba kisolo. Empologoma ebisolo ebisinga mu nsiko bw'ebisanga eraba mmere. N'okwebaza ne yeebaza Mukama. Food. Nti Katonda weebale ansemberezza. Okitegeera. Kakati kyonna kyeddamu okukola awo kifugibwa bweraba. Era kyonna kyeri kifugibwa engeri gyevvuunulamu ebyo byebeesisinkanye. Twaligambye nti bakiyita attitude. Oli yawandiika mu Lungereza n'agamba nti it's not your aptitude that determines your altitude, but it is your attitude. Entegeera yo si yesalawo obusukkulumu bwo. Entegeera yo si yesalawo obusukkulumu bwo, wabula endaba ye ey'ebintu. Kyovulaba nti enjovu nnene, ngulumivu, y'amaanyi, naye yeerabanga ennafu. Nti ne bw'oba munene, ne bw'oba n'amaanyi agafaanana gatya, endowooza ye ekyasobola okukusiba n'ekukwatirawo w'oli. Era ku ndowooza yo yennyini ogiraba Mami Senkaaya. Senkaaye. Omuntu kati akeera ku makya, kati nga baga nti kati 10%. Naguba ng'omulimu guweddewo. Naye yo obwongo bw'endowooza ye esigala egamba bwe naagamba mukyala wange amaka gayinza okusasika, nina omutteekamu ekintu tinkyakola. N'asigala n'akola ebintu byebimu byewakolanga, n'akeera ku makya n'akola gali saa 10 afuluma baba akola morning show. N'akuba bulungi engatto ze n'afuluma n'agenda. N'afuluma oba nga ali mu production talabika ku mpewo. N'akola ebintu byebimu, n'avuga emmotoka n'agiyita mu parking yawo. N'atayiminga obudde obw'okunyuka n'addayo. Naye ng'ebyaddala takola ki? Talina mulimu. Kati awo singa Katonda amusaasira n'abanga buli lwajja aba ayiiya ng'anoonya eno n'eno, gw'ogenda okukitegeera nti omusajja we yamala omwaka mulamba nga talina mulimu, ng'ate yaseetinga dda yatereera. Bw'aba ng'abadde akozesa ekiseera ekyo. Kubanga olumu omukulembeze
leader ne bw'oba otidde ne bw'oba onafuye waliwo ebiseera wootokkirizibwa kulaga kutyako mba okulembera. Yes. Kubanga gwe waliwo abantu abaguma kubanga ogumye nga bagumira ku ggwe. Yali Mandela yagamba nti as we are liberated from our own fears our presence automatically liberates others. Oluvannyuma lw'okuvvuunuka okutya kwaffe okubaawo kwaffe ate kununula abalala. Nti waliwo omuntu nga bw'onoolwala ne bakugamba nti Dr. Gundi obuuza Dr. Gundi waali nti waali n'omanya nti kati owo ekituufu nga presence y'omuntu oyo okubaawo kw'omuntu oyo kukunyweza. Kati mu maka essuubi omukazi abeera liba mu ggwe mu mwami we. Yes. N'abaana baba batandise okukula nga bategeera essuubi libeera mu ggwe. Singa bakulaba ng'onafuye ate bo kibakuba bubi nnyo. Abasajja abamu kye baba basirika ne mu bukulembeze abo boolaba bafuna ebizibu bingi naye nga tajja kuvaayo mu public abagambe nti kino kubanga mmwe munafuwa nnyo amaanyi gammwe gasinziira ku maanyi ge. Era oli yagamba nti ejje ly'empologoma ejje ly'endiga nga likulembeddwa empologoma simanyi lwaki yagereza ku ndiga gye neddira ejje ly'endiga nga likulembeddwa empologoma lisobola okukuba ejje ly'empologoma erikulembeddwa endiga. Ejje ly'endiga nga likulembeddwa komanda mpologoma lisobola okukuba ejje ly'empologoma nga likulembeddwa komanda ndiga. Kisoboka. Attitude. Kubanga n'entalo zino bw'ozitunuulira tebaziwangulira ku bbato. Ebigambo ono byayogera era ffe kyova olaba nti wantubulamu osanga ttiimu yaffe ey'omupiira ng'etuuse ku mupiira omukulu ogw'ensonga ne baguzannyiramu. Wano kooki ng'amaze okutendeka training yonna bagikoze baleeta omuntu ayogera n'abantu eddakiika 10 ayogera na bwongo bwabwe. Omwana agenda okufuluma mu kisaawe nga bw'oteekayo okugulu akwabya akumenya naye ng'ekikwabya byebiri bye yafunye. Dressing room. Ne mu ring abakubi b'ebikonde bakugamba nalabanga nnyo obulamu bwa Muhammad Ali. Owangulira bweru wa ring si mu ring. Kyova olaba yayogeranga nnyo ebigambo n'avuma n'alumba n'akola ki ndowooza sitayiro eyo gundi yali agitutte golola. Sting like a bee. Akutiisa bw'oba ogenda kulwana naye ogenda okuyingira mu bwongo psychologically nga yakubye dda ng'akukubye. Kati ojja ogamba naye sajja guno gugenda kunzita ne bw'aba teyaali kukubye ogenda okulaba onafuye. Oba kyeki kye bagamba nti ebigambo bitonzi bwe weetondako ekigambo okibeera. Ebintu byonna bye twogera mu nsi bigambo era kimalamu amaanyi okusanga abantu abanafuye ebigambo olw'ensonga bwe tugenda mu ssomero batugamba bigambo tuwandika bigambo. Ku TV mwogera bigambo ne ku radio mugamba abantu bigambo. Abantu okubaddamu babagamba bigambo abakulembeze boogera bigambo. Kati gwerekayo okwogera ebigambo ne mu mirimu gyaffe bw'oba ogenda kukola oyogera bigambo olaba ne mu ssaala era bigambo. Bw'otoyogera bigambo ate oba osabye. Gamba n'abaana bebi tambula bebi tambula nekiyimuka oyogera n'omwoyo nekiyimuka nekitambula. So ebigambo kikulu. Kyova olaba nti mu nsi omuntu kyandowooleza si kikulu nenze kye neerowoozaako. Omuntu kyayinza okunjogerako oba kyayinza okwogerako eyo si nsonga naye ggwe ky'oyinza okwerowoozaako kubanga teri muntu akumanyi kusinga ggwe. So empologoma eno ekigifuula empologoma mindset. Kati omuntu wa wansi njovu owa waggulu mpologoma. Ekyennaku owa wansi tatunuulira busukkulumu bwe talaba maanyi ge talaba busobozi bwe talaba ekyo kyonna kyali alaba ekintu kimu bw'atunuulira oli amulaba ng'omulabe. So bwe wabeerawo okukyuka kw'obwongo ne bukyukamu katini kye tuyita development mu muntu kitandika okuzaalibwa mu ye kubanga obwongo butandise okukyuka. Nkwongereko ku bibuuzo kansooke no nakusiima bamuyita Walukaga musiraamu essuubiro lwengo kansooke nti nkyogedde bulungi essuubiro lwengo suubiryo takimaze abali essuubiro andowooza agamba nti mwami Simon bannanze simanyi sikoma kuwuliriza byonna byoyogera byonna mbiteeka mu nkola nembikola weebale tugattangako magezi oyo ye abadde akwebaza ono yagambye nti sebo nsobola kusanga wa
banange singa osobola okutambula kyalo ku kyalo abantu n'obayambako kubanga byosomesa byetaaga abantu biwulira. And where can I get this book? Naawe osobola ekitabo naawe osobola tekinnaba kufuluma naye kigenda kufuluma awo mu maaso naye amaanyi g'obuntu weegali. Kyalibadde kirungi omuntu n'asoma na kino amaanyi g'obuntu kuba kiri kizimbira ku kiri. Nja kujja wano nkubuulira. Amiina. Ate ono Ensamba Ronald agambye nti banaye mwebale program naye njize ebintu bingi nnyo. Nsaba mwami Simon ambuulire, how can I discover my potential stroke talents in life? Omanyi bwe tuba twogera edda baatugambanga nti Katonda bamuyita omnipotent oba omnipotent okusinziira wa gy'oba osomedde. Omnipotent or omnipotent, the source of all potential. Kakati ate bano baba boogera basomesa bala find potential busobozi bw'omuntu. Ruth byonna bye wakakola mu nsi si busobozi bwo. By'otannakola bwe busobozi bwo. Kitegeeza ki ekyo? Bye wakakola bino bye twakakola mu nsi si bwe busobozi bwaffe. Obusobozi bwaffe byebyo bye tusobola okukola naye nga tetunnakola. Buli kyokoze tebuba busobozi bwo. Kiri kyotannakola naye ng'osobola bwe busobozi. Naye ekintu ekyo okitegeera otya? Olugero olwo luwanvu mu kusomesa omuntu okutandika okutegeera obusobozi bwe. Naye kankifunze mu bigambo bino. Omuntu mu nsi alimu abantu babiri nkiddiŋŋana nnyo. Nze Simoni Senkaayi. Simoni atuula wano. Senkaayi atuula wano. Ku mutima? Mu kifuba wano. Lwaki? Banjawulo. Banjawulo. Simoni ye bwongo. Senkaayi gwe mwoyo. Otyo? Obwongo bukkiririza mu bituufu. Facts. Omwoyo gukkiririza mu mazima. Truth. Waliwo enjawulo wakati w'ekituufu n'amazima. Nsobola okukola ekintu n'ontwala mu kkooti ddala nga nakikukola. Nga mazima nakola ki? Wakikola. N'oleeta balooya abasinga abange abasobola okutaputa ensonga n'okuzeetoloola eno n'eno. Kyova kinnuma nti tuwoza na mu Luzungu. Naye bakukkiriza mu Luganda bw'oba osobola. Twalibadde n'ensi zaffe ng'ebintu byonna biwandiikiddwa mu nnimi zaffe. Okulowooza n'omumagezi g'abantu gaali badde gagenda buziba nnyo singa baali balowooleza mu lulimi lwabwe. N'oleeta ebituufu byonna ebikakasa nti saakusobya balooya bo. Era ne basala omusango nga nze gwe wasobya ate nsingiddwa n'ensabibwa okuliirira obudde bw'omaze. Naye tekijjaawo mazima nti yakusobya oba yakutta. Katonda tatutondangako kugoberera bituufu. Yatutonda kugoberera mazima. Ekituufu kiri nti ndi mu studio za NTV. Naye amazima gali nti ŋŋenda. Era wano si wookola? Wano si wenkola. Ekiseera bwe kinaatuuka kisigaddeyo kitono. Nkole ki? Ofulume. Ekitegeeza ebituufu bikyuka naye amazima tegakyuka. Kaakati kino kankyogererwa kuba abantu balowooza nti bannaddiini be balina okukyogera. Omwoyo gw'omuntu gumubuulira amaanyi ge nekyali n'obusobozi bwe. Mu bantu bonna bensisinkanye kaabe gwe Ruth Kabaani bonna bensisinkanye buli gw'obuuza akugamba nawulira muli nga mpulira kino kyensobola okukola. Ng'ekintu kiŋŋamba. Ng'ekintu kiŋŋamba. Mbadde saagala kwogera kintu mbadde njagala okyeyogerere. Kati ekintu ekyo kye ki? Ensomesa yaffe tesobodde kugenda buziba kuyamba baana kutegeera. Waliwo omwana ali eyo ye buli lwatuula awo awulira ng'ayagala kubeera musawo. Naye bambi bakadde be banaku n'embeera gy'alimu si nnungi. Naye buli lwagamba nnyina oba kitaawe bamumalamu bumazi ki? Naye nga n'obusobozi weebuli waliwo abagana abanogera naye nga n'obusobozi weebuli. Ye nga n'okwewulira omwana yeewulira nti akisobola ne kiba nga mindset yo ggwe ng'omuzadde yeekulaga nti omwana ono tajja kusobola ate nga ye yekkiririzaamu. Kibanga mwana wanyi wano waliwo endowooza eyajja nti omwana bw'agenda mu ssomero ly'ebyemikono tagenda kubeera muwanguzi mu bulamu. Nti omuntu yekka afunye digiri yaweebwa ekitiibwa. Ne digiri kyeki? Kitunnyonnyola era ssebo. Lupapula
settendekero lwofuna mu settendekero mu university olukugamba nti olukwebaza olwokubeera wano emyaka 3 oba 4 ng'ogoberera byonna bye twagala era bye tukusaba n'okkiriza amateeka n'ebiragiro n'owaayo obudde bwo tukusiime degree naffe nno baakatemba bo tebatuyisanga mu amaaso by the way lwali lutalo ddala nno muzeeyi wange nagaa tojja kuzannya katemba kubanga ye baalina endowooza nti kiri ebiri ebirala kiri mwemuli obulamu mu nsi y'ebiseera bye balowoozanga nti obuwangazi bujja kuba butono ng'oyingidde mu mbeera eyo tebaamanyanga nti omuntu aba n'okuyitibwa kati omwana oyo yannuma nti annuma olw'ensonga nti ye muli akiwulira era akikkiriza era bw'otunuulira obulamu bwe ne bwazza atambula olaba nga waliwo ebintu ebyekola asobole okubeera ekyo kyali naye ki ekireetera embeera eyo abantu 3 abatta ebirooto by'abaana buli mwana azaalibwa musukkulumu great buli mwana ava mu lubuto lw'omukyala azaalibwa musukkulumu olw'ensonga Katonda tasobola kuleeta kintu ku nsi nga takiwadde busobozi kutuukiriza kye kyagala kubeera naye obusobozi obwo busobola okufa mu mitendera egy'enjawulo nga bwe tugenda okubiraba naye nga buli mwana ajja ali greatness bwe busukkulumu ate buli muntu alina obusukkulumu bwe Ruth sisobola kukola kyokola ayinange sobola kukola kyokola ekitegeeza bwe tusisinkana tuyina kwagalana na kukolagana naye bw'osanga abantu nga bavuganya kitegeeza nti mu abo mulimu ataategeera kikyali sirina gwe nsobola kuvuganya mu bulamu kubanga nkimanyi teri anfaanana bangi basobola okukola kyenkola naye tebasobola kukikola nga bwe nkikola uniqueness obunkumu obunkumu buba bubwo bwaweebwa gwe wekka obunkumu biva mu kinkumu kiva mu kinkumu anti ekinkumu kino enjolo eziriko tewaliwo muntu mulala yali abadde nazo mu nsi munnange ne ba identical twins buli omu alina bubwe kye tuyita obunkumu obunkumu bubeera bubwo kale ffe katukiyita obuntu obuntu obwo Katonda aba yabuwaggwe mu mulembe guno teriyo omuntu anfaana out of almost 8 billion people around the world teri Simon Senkai ekitegeeza singa nekkiririzaamu nenkwata olugero lwange nendunywererako mu nsi yonna nsobola okutambula nga ntambulira ku lugero lwange kubanga mu nsi teri ali mu bulamu bwange teri amanyi kyemmanyi teri amanyi kyempitamu teri amanyi nakyendaba kati nabwe ndowooza endowooza yange kyovola bw'oli akugamba nti endowooza bwe bugagga bwo kubanga teri muntu mulala abulina kakati omwana azaalibwa n'ava mu lubuto nga musukkulumu azaalibwa abazadde abaalina ebirooto ebinene bwe bajja bakula ensi n'ebakuba ensi eno gy'olaba esobola okukufunza n'etandika okukukkirizisa ky'otali n'ekugamba nti tolina ky'oliira n'okikkiriza waliwo omuntu eyatugambanga edda nti gwe tolina kyojja kuba ne bwe munaakola mutya tolina kyojja kuba kyabangawo naye bw'okikkiriza ne kiyingira mu bwongo kati kanku omuzadde azaala omwana yayinako ebirooto nti ajja kuba wanjawula ajja kuba musukkulumu bambi ensi n'emulwanyisa n'endowooza ye nakkiriza okulwanagana kw'ensi nakkiriza kati bw'azaala omwana n'amugamba nti n'ayogera ebinene omuzadde kyakola amugamba onooba kabbi golaba ebyo bisoboka ebyo tebisoboka byoyogera si byaffe omwana natandika okukkakkanya endowooza ye olwo ne bamutuma ku ssomero n'ayita mu kyalo okugenda ku ssomero okuva ewaka n'asanga abantu abaalina ebirooto ebisukkulumu ensi n'ebikuba ne bikka kakati n'ateekako kiri kye yawulidde okuva ewa maama oba taata n'atunuulira abantu bano n'atandika okugamba naye kirabika tulina kufaanana bwe tuti ewaffe bwe tuli kati ne bateekamu omusumaali ogusembayo n'atuula mu kibiina ky'omusajja oba omukazi alowooza nti amanyi nnyo olugendo lw'omwana ono n'atandika okumubuulira ebisoboka n'ebitasoboka omusomesa yakubamu omusumaali ogusembayo omusomesa ow'enjawulo oyo yafulumya abantu abamusinga kyova nti ne mu leadership omukulembeze ateekwa okufulumya abantu abamusinga olw'ensonga bw'obaako b'okutte ku mukono n'oyiwa obwongo bwo mu bo ate nga nabo babadde n'obwabwe automatically bateekwa kukusinga abaddugavu tebaagala babasinga buli lwalabanga ggwe alinga olina kyokola kyatakola mu kifo ky'okukwaniriza akulere anyiiga bunyiiza akutuulako buki butuuze yensi mwe tuli kituufu kakati bwe bakutuulako olwo naawe n'okkiriza
ne bakutulirako ddala nebyo wali olowooza n'obivaako ne bifa kyova nti wano ffe tetuzimba bantu baddugavu tebaagala nnyo kuzimba abantu abamu bakikola eyo naye tetwagala kuzimba bantu kubanga tulowooza nti emyaka gyonna tugenda kubeerawo naye kankubuulire emyaka 5 okuva kati abantu 8 ku 100 kati abasobola okulaba bino byenjogera ne babitegeera bulungi bajja kuba amakulu gaabwe gakendedde abamu bajja kuba baafa dda emyaka ameka 5 ekitegeeza omuntu ateeka okulengera okusukka emyaka 5 mukama waffe we yali agenda yagamba abayigirizwa be nti bwe naagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze eyo statement ya muntu eyekkiririzaamu ennyo amanyi kyali ng'akimanya abantu tebasobola kubeera kyali naye ng'amanyi kyali ng'oli wa negativity oyita kompite bwe naagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze kiki yakola yalina okumala emyaka 3 ng'addira bye yali amanyi abiteeke mu bane 12 teyatuuka eno mu Africa naye kati gwe bakuyita Ruth bamuyita Simon olw'okuba bali batambuza basingawo we yakoma omukulembeze ateekateeka abantu abamusinga ekyennaku nti ffe wano twagala kubeera n'abatuwuliriza ba yesa abo tetusobola kugenda mu maaso naye ekirooto ky'omwana kifa mu bazadde mu kkubo ne mu ssomero kati eyayina obusukkulumu ne butandika okufa nakugambye nti omuntu asobola okukutwala mu buddu naye ng'akozeseza ekigambo kimu buli lwakusanga akugamba totegeera gwe gwani gwe totegeera Machiavelli mu kitabo kye yagamba nti ekirimbo ekiddiŋŋaniddwa emirundi kituuka ekiseera ne gafuuka amazima otandika okirowoozaako nogaba omuntu buli lwakusanga nga totegeera totegeera naawe ogusooka okiwakanya ogwokubiri n'okigaana ogwokusatu otandika okirowoozaako kasi tokkiriza okukirowoozaako kiba kiyingidde njakuwa example yange nalinga nzaala abaana bawala lwaki nkyogera ekintu kino nkiyogera nnyo olwokuba njagala okuzzamu mukyalo eyo essuubi abaana bawala neŋŋamba yiyi kati baga agozala bawala n'oyo muwala neŋŋamba ntya neŋŋamba mukama wagamba ndi mama w'amawanga amawanga galimu bakazi bokka bw'obanga wagamba ndi mama w'amawanga mulimu n'abasajja ono mulenzi nekiba kukkiriza nekiba faith naye kati mba kukkiriza nange kiki baŋŋambye nenkiteeka mu bwongo nti nzaalabawo endowooza eno y'amaanyi nnyo nti esobola okuyinga ne DNA system neyingira omusaigo netondatonda ebintu okusinziira kyokkiriza mugwe kyova olaba nti ne mu kusikira tulina bye tusikira okuva mu bujjajjaffe naye nga bize bitambulira mu musaayi oli afuna ekirowoozo n'akirowoozaako n'akikkiririzamu ne kiyingira mu DNA structure tewaffe tetufumbirwa mpeta ffe oba ffe tetugaggawala tetugula mu motoka kakati waliwo era n'akugamba nti ewaffe tetusukkaawo tetusukkaawo kyayingira nti ne bw'aba akola tasobola kukola kuluubirirawo ate ng'omuyizi afumita ekyo kyokka kyalaba mu bulamu tofuna kyonoonya ofuna kyolaba kyonoonya bino bye tunoonya birala okulaba kye tugamba seeing omanyi tulina ebigambo bibiri bitubuzaabuza looking ne seeing kyova olaba kinnuma nti abaana basomesebwa mu Lungereza oyaga tubere mu Luganda kubanga kati omwana omubuuza seeing ne looking kyeki nga tasobola byawula yalowooza bifaanana looking kutunula seeing kulaba osobola okuba ng'otunula naye nga tokola kati okulaba si maaso ga nsi maaso ga mwoyo spiritual eyes kyova olaba edda baatukubanga nga bagamba saayo omwoyo baali bategeeza ki oyinza okutunula bwoti naye nga toliiwo kati baali bakugamba saayo omwoyo bwe gutunula amaaso gasobola okulaba ebyo by'oba olaba by'oba otaddeko amaaso kakati okutunula kuno kutukwata omuntu n'abanga ne bw'aba atambula mu nsi ekyo kyalabye kyakkiriza kyakiyingiza mu ye ne kitonda obutofaali bwe n'abanga ekyo kyali era n'atuka ekiseera siiringi n'emweteekako n'abanga akomaawo naye ng'omuntu asobola okusukkawo so ebirooto bino tubeera nabyo n'ebisobola okufa oba obusobozi potential tubeera nabwo omuntu abutegeera atya tuyige okwewuliriza ndaba nnyo bannaddiini abo bafuna ekiseera ekyokusirika agera mu lusirika meditation
oba kirimba katuli kinyo nnyo meditation kimuyamba okuyingira mu mwoyo gwe okwongera okwenoonya n'okwezuula weewulirize nnyo era abantu bangi 9 bensisinkana ng'abaako kyakugamba naye mukomekkereza akugamba naye mu butuufu mpulira nze omwoyo guŋŋamba kukola kino n'omubuuza kati lwaki ombuuza bambi olumu kye baba baagala kukakasa bw'omugamba ekigambo nti kyekyo genda okikole agenda okukikola ng'awangula ate ng'akwebaza naye ng'ate amaanyi gali mu ye anti kati olaba oyogedde ekintu ky'okwekkiririzaamu bw'ate omuntu abalala akikola muba mu butali butuufu lwaki nkyogedde bwento kati mumbeera kati gye tumweyo omuggalo nti akasente oli kabadde alinawo konna akkiriza nti newankubadde bali mu muggalo bagenda tuggula after 42 days kati akasente konna akakola nga bwe yali kakoze luli nga kyafuna omwezi kati ne kalina kati right now era akakozesa mu nga bwe yali badde era ng'afuluma n'agenda yatakyusa maaso yatakyusa nvubo enkyusiza amaaso yasigalayo nti ensi bw'ekyuka kyeki kye twagamba tolwanagana na nkyukakyuka tegeera enkyukakyuka bw'otegeera enkyukakyuka osobola okumanya ngeri ki gy'osobola okutambulira mu nkyukakyuka eyo tosobola kugenda mu maaso okuggyako ng'otegedde ebiro by'olimu tosobola kugenda butambala n'oteekayo waliwo eyo omukulu mbazira Tony ayagala nnyo ebintu ebyo abiyita ebinyanyanya waliwo obusolo obufukula ettaka naki okitegeera tosobola kugenda butambala okuba weewaana okutegeera n'oggulawo ekifo butamba si basiraamu anti kyekyo kyenkugamba kitegeeza gwe totunuulira biseera nabiro kikigamba osobola kutegeera kikyoteekwa kukola na ddi nawe wooteekwa kikolera batange anyway ati kati kangereko mu bibuuzo wano waliwo ampeereza message oh my god kansoke n'abaana bali eno wansi ono ye agamba nti mwebale kutuweereza era kirungi ddala naye agamba nze bannange nsiima oba nsobola ntya okuba nga nzamu okuyimirira kubanga nali musomesa naye bwe twagenda before the lockdown I was teaching acting and doing some ceremonies but all was well right now ndi wansi ddala ndi stressed so much because byonna bye napulaninga byonna tebyavaamu bulungi nga bwe nali nsuubira era byonna ne sources zange zonna nezibeera shut down kwessaawa zino etwogerera kati natandisewo kubanga ntunda engatto naye era I started shoe selling business it went down Mr. Senkai I need advice bwengeri gye nyiza okuddamu nyimirire kubanga mpulira nfa munda nsiriira ekyakuyimiriza luliki ekyamuyimiriza luliki ndowooza mwaggalo okuyimirira atandika okutandika okukola yalifuna endowooza ye mu bwongo ebyokutunda engatto n'atandika byonna bye yali akola ekimusudde olwaleero si muggalo oba kyagamba nti aweddemu amaanyi si muggalo yakoma namukwano gwange omu namugamba nti bw'olabanga ensi ekomye ng'ekufundiridde noonya awali oluguudo olwakoolansi ng'emmotoka zitambula genda otuule ebbali funa akatebe otuule ebbali malawo eddakiika zongaaga ogenda kulaba emmotoka eziyitawo nga zitwala abantu nga kitegeeza abantu balina gye bakola gye balaga kabonero akategeeza nti ensi tekomye gwe akomye ate naawe oba tokomye obwongo bwo buba bukomye kyetuzze twetoololeramu mindset mu kitabo Exodus mu Luganda okimanyi Exodus njimanyi okuva baali bava e Misiri ekintu kino kinsanyusa yali abajja mu buddu bwe baali bamazeemu emyaka 400 era kino njagala okukigamba abantu nti waliwo ebimu bye tweraliikirira obwereere abantu baamala emyaka 400 ne baddamu ne bazimba ensi nakati weeri okusinziira ku byawandiikibwa bw'aba abatambuza okuva mu buddu amazima ku maapu waaliwo ekkuba eryangu ekkuba eryangu lyali liyita mu nsi y'e Philistine
mu Luganda okimanyi beba ensi y'Abafirisuuti we bali balina okuyita. Ekkubo eryo bw'olitunuulira ku maapu nakati n'obala distance eriwo omuntu atambuza ebigere okuva e Misiri paka mu nsi ensuubiza asobola ekinene asobola okutambula ennaku 30 gwe mwezi mulamba gwe mwezi gumu. Naye abasajja bano n'abakazi olugendo olwo baalutambulira emyaka 4. Lwaki? Nali nsoma Bayibuli eyo Katonda mbu yagamba nti abantu bano singa bayita mu nsi y'Abafirisuuti ne basisinkana olutalo baalikyusa endowooza yaabwe ne baddayo mu buddu. Singa basisinkana olutalo ne bafuna resistance baalikyusa endowooza yaabwe ne baddayo mu buddu. Kyava abayise ewala gye batakyasobola kudda mabega ng'olugendo lubayinze. Newankubadde ye Katonda nannyini byonna naye yali akyeraliikirira endowooza y'abantu. Osobola okujja omuntu mu busibe naye okumumalamu obusibe. Era kankubulire omulimu ogusinga obukulu si kusumulula muntu mu kkomera. Omulimu ogusinga obukulu kumala kkomera mu muntu kubanga ekkomera libeera psychological. Tunuulira enkoko gye badde osiba ku luwuzi nga yamanyira kubeera awo ne bw'ogita onakumala gikuba bw'oti nemanya nti bagitadde kubanga ekyo eba yakimanyiira. Kiddayo mu kiri endowooza yesinga okutukwata. Kituufu. Ne bw'osaba ne bw'ofukamira okusaba Katonda essaala kikulu naye oteekwa okufuba okulaba nga endowooza yo amaanyi g'endowooza yo gasobola okusitula obuzito bw'essaala olw'ebyo by'osaba. Kuba ne Bayibuli egamba nti ekigambo ekitaliiko bikolwa kiba kifu. Kati essuubi effu. Osobola okuba nga oyogera ebigambo. Essaala tekyusa bulamu. Essaala ekuwa kwolesebwa n'ekubikkulira n'osobola okumanya bw'ogenda okutambula. Naye teri agenda kukutambulira. Katonda tagenda kukeera ku makya akusitule ng'oli mu kiroota okeere ng'oli wali w'oyagala okubeera. Ebintu byonna byakwetikka musalaba. Nze ngenda ne neewuunya ebintu bino balwa kuba simanyi lwaki abantu tebaagala kukirowoozaako oba abamu bakirowoozaako ne bakirekaawo. Omuntu gwe bagamba nti mwana wa Katonda ng'amwagala omwana wange omu yekka gwe nkola ki gwalina ne mubawa ne bamukwata ne bamulyamu olukwe ng'alaba ne bamutwala bakibooko ng'alaba ne bamutikka engule y'amaggwa nga kitaawe alaba ne bamukuba ng'alaba ne bamutikka n'agwa ebigwe byonna byagwa ng'alaba. Naye okumanya ng'omusajja oyo Katonda muzibu simanyi kyonna kyali. Ne bamutuusa ku lusozi ne bamukomerera ng'akola ng'alaba. Gw'olowooza mu maanyi ge n'obusukkulumu bwe tewaaliwo shortcut. Kubo lya kumpi ngeri gyali asobola kufuulafulamu bintu manipulation asobola okumuyisa awawangule. Naye yali agamba nti ekkubo liri mu musaalaba. Ekkubo liri mu musaalaba kitegeeza ki? Kwewaayo, kumalirira, kukola nnyo, bulumi, kufaafaagana na mbeera. Awatali kuyitaawo wakati kye kino kye tugamba nti nammwe muli eyo buloka gy'ogula ezimba yeeyidde ebibadde ebbali biba bikonwa eyo ebadde ku muliro yejja. Kakati endowooza gye walina olwaleero ne bw'ofiirwa ebintu byonna mu butuufu gano ge mazima ne bw'ofiirwa ebintu byonna ekiyinza okukukaluubiriza gy'emyaka gy'omaze ng'obikola ki obizimba. Naye endowooza eyabizimba n'omuntu ogwabikola osigala ogulina. Kyabasajja babajjako ebyabwe n'amala emyaka 12 naddamu n'asituka nazzaawo ebibye kubanga endowooza yasigala agirina. Bakutwaleko byonna mu bulamu bakuggyeko byonna mu bulamu naye kyobanga towaayo endowooza yo eyo bw'ogisigaza byonna bifa n'oddamu n'osituka ne bw'osigala obwomu. Era ndowooza olinga zzeemu ono anyway kanda wewe wekinaagwa oyinza okuba olina ansa endala. Onagambye nti no twebaza shomwe bali kutuweereza nze working at a certain place earning emitwalo 2 but of recent I feel like I want to quit the job and work from home.
nsobola okulabirira abaana bange. I don't know if I'm making the right decision kubanga okusinziira ku kimwogeddeko ekya personal development simanyi oba okusalawo kwange kwe kutuufu. Bwe yali agenda okukola yali ayagala ki kyekisalawo yali anoonya ki kubanga ku nkomerero ensimbi si kyekikulu kyewayagala mu nsimbi nja kuwa ekyokulabirako. Nina mikwano gyange bemmanyi nga ku akawunti waliyo obukadde bumeka? Busatu. Asatu. Asatu? Asatu abiri. Okay. Naye nga akugamba simanyi kyakukola ki? Kyakolera ssente ze. Kyakukola. Naye ate nina abaana bemmanyi ng'omulimu gwazanyisa obukadde bubiri. Naye ng'atambula apangisaako enjuyi alabirako mukyala we n'omwana waabwe n'omulimu gutambula. Ekikulu si busobozi buno bwa nsimbi. Naye ndowooza ebigambo bino oba lwakuba nti tetwagenda nnyo kyenkugamba nze kinnuma tetwabizza mu Luganda. N'ekigambo capital nga bwe bakugamba kigambo kya Lulatini. Capitalis kitegeeza ki? Mutwe. Anti bw'oba toyina mu capital kitegeeza waggulu eno oba wabeerayo ki? Kirowoozo. Omujamani omu yagamba nti there is nothing strong like an idea whose time has come. Teriyo kintu ky'amaanyi ng'ekirowoozo ekijjidde mu biseera byakyo. Bakimanya nti ebirowoozo by'amaanyi. Ideas control the world. Ensi eno efugibwa birowoozo. Ensi tegenda kuddamu kukyuka. Naye endowooza empya ezizze mu tekinologiya ng'akula. Olwaleero omanyi kati abantu bayize buli omu ayize nti n'ebintu kati babikolera ku social media. Namukwano gwange awo ewandege ya Face Cafe atunda ensaniya naki. Naye omumanyi kati adelivaringa ali ku social media ku Facebook, WhatsApp akuweereza ku Facebook ebintu byabiranga. Akitegedde nti okuteekawo obuteesa omulimu n'olinda kinsanyusiza n'abamaduuka wano bakitandise. Tebakyateekawo dduuka n'alituulamu. Luli edda omuntu yaggulangawo botiki ye n'agituulamu ku makya ne baleeta obuugi n'abunywa ne baleeta ensene n'azirya enswa ne zijja n'azirya fruits ne zijja n'azirya ekyemisana n'akirya olweggulo n'anywa obuugi n'addayo naye nga takoze sente zonna z'alina okubeera nazo ng'aziridde buki bagaba Bannakampala balya bulungi mbu sente zonna bazirya. So endowooza kintu kikulu nnyo mu bye tukola. Naye mu ddakiika zino njagala tugambe nti biki omuntu bye yalikoze mu kiseera kino. One, time. Kwata otya ebiseera. Oli bw'akubuuza nti how old are you? Aba takubuuza myaka gyo. Aba akubuuza osigazayo biseera byenkana ki? Obusobozi obukome. Ebiseera bino obikozesa otya? Kubanga aliwo omwana eyakazaalibwa alina essaawa 24. Omulwadde aliko oxygen alina essaawa 24. Omulamu atambula alina essaawa 24. Naawe atudde eyo alina essaawa 24. Kiki ky'okola mu kiseera kino ekigenda okukuviiramu ky'oyagala? Ebiseera tebigenda kuvaawo kubanga byo tebiyita. Ffe tuyita. Olyaga nti ebiseera bikuyitako. Ebiseera tebigenda kuyita kubanga byo tebirina gye biraga. Byaliwo weebiri biribaawo. Naye ffe tuyita mu biseera. Wano ng'oyita mu biseera olagawa. Ekyokubiri, discipline. Abantu tebawangula kubanga bayina obwagazi bungi. Ekyo kirungi. Abantu tebawangula kubanga waliwo kino. Nedda. Abantu bawangula kubanga beewaayo commitment okubaako ekintu kye bakola. So nga tufundikira. Nga tufundikira. Ekintu ekisinga obukulu endowooza yo mu biro bino. Ebiseera bino bijja kutuuka bikome kuba byeyongereyo. Naye nekisingira dda COVID tuyinza okuba nga tugenda kubeera naye ebbanga lyonna ng'ajja kubeerawo. Mufo ky'okubeeraawo okudda eno n'eno tuyige bwe tubeera naye nga tutereeza endowooza yaffe tukole bye tuteekwa okukola tusobole okuzimba emibiri okuyita mu mbeera eno nakyo kijja kuggwa teri kitaggwa. Nange neyanziza nnyo okweganjize kubanga nange mbadde mu class neyanza akaseera kotowadde omwami Simon Senkai bw'oba omwetaaze gy'ali ku mitimbagano yonna osobola omunoonyaako nawe oba alina ebibuuzo bingi sobodde bisoma banange munsaasire munsonyiwe abenansa nabyo musindise waliwo n'abambi abadde baagala okubawa ku magezi engeri okutandikamu business. Nsobola okubawa e WhatsApp number. Exactly ojja kuba okoze bulungi. 0757 23 7943 noti 757 23 oba basobola n'okugenda ku YouTube emisomo gino gyonna tugiteekayo mingi. Simon Senkai Foundation wonna weegiri. Amiina. Bane sijja kusukka wano lwakadde njakala obakaliza olunaku olulungi mwayise bulungi. Take care of yourselves. Munywe amazzi, fruits
ate ne SOPs mutuzigoberere tusinga tonako rencha nsigadde ndi Rothkeli Balabwanika ciao bao